mama hawa yolyotya ndi wano mpulira obusungu amma mukwano zaakakuukako Nicole seba agambye mboyo mwala yegendeze nina nudze musimanya buli jonzi musindikira simaya mbu nnyimye biki naye omwana talina magezi kale omwana oyo mutidde ekyo ekyana ekyo okumanya obusiru bwakyo singa nali olaba nalemu okwebaka nakyo ate nkiweze nudzi kyajja ne kiŋŋamba mwana gwama omanyi threesome somanyi omanyi sexy w'abawala ko nze sibimanyi mbuwalwa okwenjamani ali awo nze nali sikumanyi mukwano nakiŋŋamba yali ayagala kunsiyaga nenze sebaka na bakazi bakulu kati nze njagala kigezaako wano nanga tubigezeeko ffenna osala tunatuuka nga tuli open to each other nga wefuna wano omusajja ayagala omwako threesome tugenda babiri. Bw'oba walabye ku vidiyo zange ezaasoose eza Pretty Nicole oyabadde ne mukwano gwe nga beegeyaamu oba baluka oluko olw'okubeera nga bagenda fulumya akatambi ka Akram pulaani eyo eyagwa obutaka ate essaawa zino nga waliwo mukwano gwa Pretty Nicole avuddeyo okubeera nga muweera obujulizi ku nsonga y'ebisiyaga nti yayagalako okumuyigiza mu nsonga z'ebisiyaga ate kati otandika okwennyamira we giba ng'emipiira gyonna gikuba Pretty Nicole. Akatambi kano kawanvumukko naye bambi kankusaba okawo obudde lw'ojja osobola okutegeera ekinyusi ky'ensonga eno. Byonna bye bino naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba osubscribinga ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu guganya empapula zikutawaanya sente zikuyita myagaana jangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Sebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombereddwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Omusajja ayagala omwako threesome tugenda babiri ne mugamba I'm not interested saagala era ne ngamba n'omusajja wano ne omukwano gwange ayagala okunsiyaga nsindikira ebintu by'ekisiru n'ebyodio by'ekyo ekyana mbina kambinoonye na wano kale mpuli obusuka mawe mukolera no group muvume gasiya kirimu omu. Pretty Nicole ogambye olina nudzi zange njagala ozite wallahi ya Mungu ngenda kusasula emitwalo 5 kasitota nudzi zange utwana ogenda nogebakira naye ngenda gakusasula wallahi billahi tallahi tanudzi zange wogozinga editing ebintu byo bitefinako buzibu kali kyagala wano kunsiyaga neŋŋaana noŋŋamba ebyokunsiyaga neŋŋaana ne gamba nze sibikola negamba sibikola kwaze ebintu sibimanyi busimanyi sexual threesome mwati njagala soke twesiyage busimanya wekyangamba nekiŋŋamba naye olabika olwoma bannange kubona ekino ekyana kisiru nekiŋŋamba mwati kwinjamaniza yali agala kunsiyaga simanya neŋŋaana kubanga ye mukazi mukulu kati njagala tukigezeeko ffenga ffe negamba nze sibyagala negamba nze ebintu bye sibyagala kyova kisirani gwe nagaana n'okukulaba nga bulongamba netukola program kola kuba disappointment ate nga naawe okimanyi era used to see me nga nsiba enviiri mu kimu naye nga nkulimba I don't have money I don't want to go out with you because I don't have money nga nkulimba bwentu but I have my money ekyo naawe okimanyi toddanga muno sinyako ebinywa ate nze sigaane negabagabanga gwe ekyo naawe okimanyi sigane ganga mwambani no musajja nga mwagala abomu abo byogena gwe yagalagala bababa banno kisirani gwe siyazi gwe gasiya kumanina musimani nanudzizo olwo ali yagala kunsiyaga nengana nemera ko mbuba nenjagala tweriemu usaya tunabera fino tandiko kola threesome ompisa mala yanga gwe kisirani gwe kyova kinagano okulaba kuba bajja kunkwata video postinga Daddy wanga kera ndabe ngadi nawe kisirani gwa labe omwana wa abeera acha nekimala ya Nicole malaye to sintonka dembwa gwe Nicole toddanga muno okusinikirako ebinyo siri muno sikumanyi tomanyi kyova kinageze ne kuwaye wa hajati kuba bulijjo mbeera nawe mbwagwa gwe kirerese gwe nga kuyamba byambe kogera naye wanyoka n'amasira akiddawo kigeya bawa kafuta kyokka yakulema okulya mbwagwe toddanga muno njasema kyova kyaga kabaka kanaku ka photograph bakalya n'amabina nze temuddanga muno mumanyira ate kankakubire wano kawalabule tekadda ne ku ssimu yange nga kanne kubisa essimu sibamanyi mwesiba ku balungi mbizimwe oli kanaku kawalagwe kagenda kazungana kyovayo bakana abasajja I'm not in a good condition si tunatuka ko sende kuba masaji nakyo bakana abasajja dadi wanga achandabirira okitegeera bazadde bange beesobola Goli awo nyoko yakufula business. Nze toddanga muno mmanyira. Yogera ku mama wange. Simanya ayagala omusajja nfune mugagga. Muzadde akwagala so kukupangira omusajja gotayagalwa mbo mukadde. Gwe kenyini gwaswaza nnyoko nze toddanga muno mmanyira kiwala gwe. Bagukola ne matu go bakuyisa matu. Nina le video mbwa gwe ngoli ku YouTube oli wewe. Oli ku masigo kwali.
gomanyira nzo muwala omusiraamu akwata nefuna ne wuzi wano bulungi munakuweereza nuzi nga kyenyu gwe muwala munnanga ate nkuweereze nuzi esimanga ndiwerere kale zite kisiru Ashtoyagala. Wuyo ng'oyasama mugwafuka next week biki nga ngamba okundabo nnemerako mbondabe kiwala gwe zizo audio zo kiringa je wano ng'oyasama musimanya Rush toyagala nga gamanze sagala byakunsiyaga do you recall nonga mambu Rush toyagala zizo audio zo wewulira bulungi bannanga ate muwala gw'omanyire nze sagala omanyire ndi muwala musiraamu ate sagala mu social media kummanyira kundabisa navuddeyo nendaga nti no wakoze ekikyamu kuba oli mukuwagala kukono n'amaka ga mukyalo oli naye n'olaga nti no oli mukunvumaavuma onjogerera ebinjinji onsalako ebigambo lwaki onsalako ebigambo zite mukwano ngenda kwemutwala tantono ogeebakira ngenda gakwata kasito zitabooti thank you baby